idhan yava mu kiyigo yakanaabako sayidi emu ensolo ye ng'ekaabye eyiwulidde eziri zibaddewo ezigenda teyadda kunaaba n'agenda. Bwe yagenda lugenzi mu lutalo musajja yali mukubi nnyo wa busaali ddala. Musajja n'amusuubira n'amukuba n'amugyamu eriiso, liiso n'aliwangulamu. Ekirungi yali kuba bulungi lyavaayo lyonna n'alironda n'alissa kapapula n'alireeta kakola k'omuti n'ajja nalyo bulembwe. Nti ya Rasulallah anta alladhi ba'athani, gwe wantumye mu lutalo liiso lyange liirimu. N'abaga nti ya Nu'man atasbiri laka aljanna aw ad'u Allah an ya'udahu aw an ya'udaha. Nekimu kubiri saba, bw'ogumiikiriza osigale n'ekiwompogomo ekyo falaka aljanna. Bw'oba tosobodde okugumiikiriza kansabe Allah aliwonye, oyagala ki ekimu ku bibiri? Bw'alibadde gwe oyagala ki? Byombi bagambye kimu yaffe. Seeka okola ki? Weeteekemu bali basajja bwe batukulira eddiini, weeteekemu nga igwe Allah akuwadde ka chance ako. Yamugamba nti ejja n'ogirina agyogera nakwana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yali Lord Mayor w'Amajana nga bwe yakyogera. Naye yamugamba nti olina ejjana kasita osigala bw'otyo. Bw'aga nti ya Rasulallah eriiso lyange ndireese liri lino gwe wennyini gwe wangani ngende mu lutalo. Omusajja ali jeemu naye nga bulumi bwa Yohanansi naye ng'alwanirira ddiini. Jjukira n'okuna bayita n'abye Paul. Mubitegeera eriiso ne balijjamu n'alireetera kakoola n'alilaga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bakati yamuddamu nti fasbiru falaka aljanna aw ad'u Allah lak Allah ya'udaha ala sihatiha. Nkusaba ku bibiri eriiso lino Allah alizeeyo libereddamu oba sigala nga bw'oli ejja n'ogiwangudde. Kati wembuuza nti haji bw'osigala ki nga bwe ngakazi akagezo ngaako wetumetumemu imanga egimanyi bwezitowa agambika asigaze ekituli kyokka naye assurance nti oteekwa kuba tojja kuddamu kuwulya bulumi. Naye yaleeta ebigambo nagadika kati abakazi banantunulako ya Rasulallah kati abaana bange abantu mukazi kyanatunula ku nze afaanana bw'ati. Faqala lahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam baka namugamba mimma yadullu annaka turidu aynak, oyagala alinsolo n'alikwata biyadihi sarifa namuga kanula bulungi n'alikwata n'alituuzaamu. Namuga nti kaifa tajidu otuwali okimanyi nti nalisinga linatuukulaba eryasigaddemu. Ate lino nga liraba nnyo okusinga kuli eribaddemu. Ondoro yasooka okubeera omusawo mu nsi yonna, teriyo nsi yonna yali azizaamu liiso ngaddamu nerikola lyali era tagenda kubeera yali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'alironda kapapula n'amugamba tereeza bulungi n'alikwata bulungi n'alitwala n'alituuzaamu neriyingira mu kwama lyavudde. N'amugamba nti kaifa tajidu, naga nti ya Rasulallah inna hadhihi asahha min hadhihi, ate noddamu nnyo okusinga lino eribaddemu. Hadha huwa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Fa rajula omusajja anayingira ejjana bamuwa options bbiri, yalonda ki wanayingira ejjana oba taagiyingire? Anagiyingira atya nga option yalondako yabutayingira ejjana. Naam ekisookera ddala badiriya olaba musajja yali mugezi amanya nti waliwo kennina eno yakira ntobya ansa yono simanyi oba ogiwobyeko otya oba nakubanja mu kiyama oba mumalira wano muteese. Balidhalik yali akimanyi nti badiriya akoko tebakasangulangawo ng'ate nabbi yabagamba nti mukole bye mukoze byonna babalese oba leero oba binajja badiriya bamutadde. Kati yali mugezi nnyo okulaba nti walina byantaddemu kana akejjana chansi nkyagirina ngerifaagana bwe mpaka namuzaamu eriiso lye era n'afa nga amaaso ge malamu. Yafa mu mwaka gwa 2003 hijiri, yafa mu myaka gwa 2003 ku mulembe gwa Umaru radiyallahu anhu. Ku nkomerero ya Umaru nga naye anaatera okumaliriza obulamu bw'ensi ye we yafiira era ye yamusaalira ne bamuziika mu nziika eya imaamu nga yakulembedde amirul umma. Umar yakulembera jeneza ye n'abeera nti aziikwa mu kifo al-Baqi' ekiziikwamu basahaba b'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ye sahaba ow'ekkumi n'omukaaga ayitibwa Nu'man bin Zayd bin Amir Abu Umara al-Ansari walhamdulillahi rabbil alamin.